Kanisa ya St. Luke Kibuye yawezezza emyaka 10 omwaka guno era ng'ebikujjuko ebikulu bigenda kubeerawo nga 21 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno gwennyini, wabula ng'egimu ku mikolo egy'okwetegekera ebikujjuko bino giri mu Giya. Wabaddewo okusaba okwenjawulo kw'Abakulisitaayo abayitirako mu kkanisa eno, gamba ng'okubatizibwawo, abagattirwawo n'abalala ng'okusaba kuno kukulembeddwamu omulabizi w'emikono eyawumula Eriya Paul Luzinda. N'okubaagaliza emitendera gino egy'okukuza emyaka 10 kasooka ekkanisa eno ebeerawo. Abamu ku bayitirako mu kkanisa eno kwe kuli n'amyuka Ssaabalamuzi Justice Kavuma ng'ono yabatirizibwawo mu mwaka gwa 1948 nga yeeka abaddewo mu kusaba kuno era yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno ng'ayanjuddwa Ssaabadinkoni w'Emmengo John Kavuma n'amusiima olw'obuteerabira kkanisa ye mwe yayitira. Kubanga mmanyi obuvunaanyizibwa bw'olina mu ggwanga n'ebikwetoolodde ate ne maama ne musiima mujje mubeere abagenyi baffe abakulu. Engalo ziri zewawulidde ezabadde zaabwe. Bw'abadde ayogerako eri Abakulisitaayo Justice Kavuma asiimye abakulembera ekkanisa eno n'okuvaayo n'ekirowoozo ky'okugizimba era n'abakuutira obutakkiriza sitaani kubalemesa kukola mulimu gwa Katonda. Buli mulembe gubadde guzimba, buli alina ky'akoze Mukama amuwe omukisa. Abazzizaamu amaanyi ng'omulimu gw'okuzimba aguddukiridde n'obukadde 10 nga zino zigula empagi 12 ezigenda okubeera mu kkanisa empya. Omukubiriza w'Abakulisitaayo mu kkanisa eno Edward Kisekka annyonnyodde ku bigendererwa by'okusaba kuno era bw'atyo n'asaba Abakulisitaayo bonna okukwatira awamu kubanga omulimu guno munene ddala. Abantu bongera bengayirira bwegayirizi tubasaba otwogere ku mulimu ogwo n'omukulembeze w'eggwanga naye atuyamba naye ajje yegatte ku mulimu guno tusobogera maaso tugwere mu bbanga lye twetaaga. Oluvannyuma Justice Kavuma ng'akulembeddwamu Ssaabadinkoni n'abaweereza abalala balambudde omulimu gw'okuzimba we gutuuse wabula nga gubadde guzzaamu amaanyi. Yimiridde buyimirizi mu kukkiriza okulangirira ekifo kino nti kijja kuggwa era ekitiibwa kyo kirabikire mu kifo kino. Ismail Nsubuga ne Shamshad Nalujja be bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV 1.